Mbalamusizza nnyo bannayuganda yonna gye muli mbebaza emirimu buli omu omulimu gw'okola wooli abali munda mu Uganda ate nammwe abali wabweru w'eggwanga okusinziira mu mawanga ag'enjawulo mu abayimiriddewo ku lw'enkyukakyuka era abalwanirira Uganda empya mbebaza nnyo mwebali butassa mukono mwebali kugenda mu maaso n'okuba nti mulwanirira ensi yaffe Uganda. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald nze mbabuuzaako mwenna mwenna abali ku mukutu guno ne mbebaza olw'okulwana kumutadde n'okulafuubana ne musaayo eddoboozi ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda. Nzize okwogerako ku nsonga eno kubanga ndabye nga ekyamazima egwanidde okubeera ng'eyogerwako tusobole okutaasa ebiseera byaffe eby'omu maaso eby'eggwanga. Simanyi oba tutunuulira Uganda mu maaso gy'eraga. Ensonga eno si ya tekwata kuwa opposition yekka, tekwata kuwa NRM yekka, wabula ekwata ku buli munnayuganda yenna. Ng'oggyeko ekibiina ky'owagira, ng'oggyeko oludda lw'owagira, ng'oggyeko omuntu gw'owagira, njagala otunuulire ekintu kino. Natunuulidde ebyabadde era nakati nkyabigoberera ebyabadde mu campaign eya munnakibiina kya NUP akutte ebendera y'ekibiina ekyo era akutte kaadi y'ekibiina ekyo okuvuganya ku kifo ky'omubaka okujjuza ekifo ky'omubaka obubaka w'Embe North ekyalimu muganda waffe omugenzi Muhammad Ssegirinya omukulu Luyimbazi Nalukoola mu campaign ng'agenda mu maaso kubanga akakiiko k'ebyokulonda kamusunsudde mu bulungi nnyo ne kamuwa olukusa akube campaign ng'omu ku bavuganya mu kifo ekyo alongside abalala bonna. Naye bw'otunuulira ebyabaddeyo effujjo eryakoleddwa ku bantu babaserenzeza okwogera ku kabinja ka JAT. JAT kitongole ekyab'ebyokwerinda kyetubadde tumanyi nti ekyo kikozesebwa mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Ekitongole kino oba ekibinja kino eky'ebyokwerinda tubadde tubalaba nga bavaayo nga waliwo ebikolwa eby'obutujju ebiteeberezebwa okuba nti bikoleddwa mu Uganda oba nti bigenda kukolebwa. Waliwo we bateebereza okuba nti wategeddwawo bbomu, waliwo we bateebereza okuba nti waliwo abatujju n'ebirala ebiringa ebyo batendekebwa mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Kikuba ennaku okulaba nti ate kaakati abatendekebwa okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju ate kaakati bayingiziddwa mu kubeera nti baluŋŋamya ebyokulonda mu ggwanga. Ne weebuuza ku kye batendekebwa na kino kye baweereddwa kiririddawa, omulimu gwabwe bwe guliruddawa okulaba nga okulonda tuli mu kampeyini za kulonda za kalulu aka demokulasiya naye nga muyingiddemu nga abali mu kuluŋŋamya abali mu kukwasaganya ebyokwerinda n'okulambika abantu kubanga gwe mulimu gw'ab'ebyokwerinda nga bali abakozesebwa mu bikolwa eby'obutujju abalwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Kino nno bannayuganda kiraga ki? Ekintu kino kirina kye kiraga. Buli luvannyuma nga wagenda okubeerawo okulonda waliwo obubinja bu milishiya obubalukawo oba obutondebwawo. Njagala ojjukire Bakiboko Squad. Jjukira okulonda okuva mu 2001 Dr. Kanukiza Besigye we yajjira kubanga okuvuganya okw'amaanyi mu kulonda okwatandikira. Obubinja buzze bubeerawo. Njagala ojjukire Bakiboko Squad baakubanga abantu emiggo nga poliisi gye tumanyi ey'ebyambalo gye tusasula ng'etumula ng'eraba gye tumanyi nti poliisi ekuuma abantu n'ebyabwe. Ne bakuba abantu emiggo Bakiboko Squad tebali mu ngoye z'ab'ebyokwerinda ne batandika okukuba abantu nga poliisi gye tusasula ekuuma abantu n'ebyabwe etumula. Ne boonoona ebintu by'abantu nga poliisi etumula weeri. Tewaliwo gwe baali bavunaanye, tewali waali mu kkomera nti yali wa Kiboko Squad yazze musango yakola effujjo ku bantu. Ekyo tekitwala ne kiggweerawo bwe kityo. Tugenda okulaba tuba tuli awo. Tugenda okulaba ng'ate tuyingiddwamu bakifeesi. Era okwo kulonda kulala mujjukire okulonda kwa 2016 bakifeesi ne bajja eyo era nejja ne bakola buli ffujjo lye baagala ku bantu. Be bakolako effujjo be bali ku ludda oluvuganya oba abawagira oludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza. Abali mu buyinza tebabakolako ffujjo, balikola ku bano abali ku ludda oluvuganya. Kifeesi nejja effujjo lyonna n'ettima lyonna ne brutality lyonna bye baakola bannayuganda mubijjukira bulungi nnyo era mubimanye. Abamu you are victims. Abawuliriza eddoboozi lino abawuliriza audio you are victims of Kifeesi Squad. Waliwo wa Kifeesi yali avunaaniddwa taliiwo. Ne tujja mu kulonda okulaba. Tugenda okulaba akabinja ate tulabyewo LDU ekomyewo. Kiboko mwaziraba ezaaliwo muzijjukira bulungi nnyo okutulugunya abantu okwaliwo mukujjukira bulungi nnyo nti bano bazze kuuma byalo naye nga babaleetedde mu kaseera ng'okulonda kugenda kukola ki ng'okulonda kugenda kutuuka kubanga kutuuse. Abo nabo ne bakola effujjo lye baakola abantu be baakubanga amasasi mubijjukira bulungi nnyo tewaliwo baakwatibwa kuvunaanibwa oba effujjo lye baakola n'ebitagendera ku mateeka bye baakola byonna. Tuba tuli awo tugenda okulaba ng'ate era akabinja akalala kazze mujjukira bulungi nnyo akabinja akateekebwawo eyali omuduumizi wa poliisi General Kayihura be yateekawo bayambeko mu kukuuma bw'oba bayambeko poliisi mu kukuuma okulonda. Mujjukira bulungi nnyo effujjo eryakolebwa ng'abo abantu tewali abagambako. Tugenda okulaba boda 2010 nayo ezze. Mujjukira bulungi nnyo ebikolobero bye yakola ne batuuka n'okuba abaana abato olw'okuba beesibye buliboni obwa reede abaana ab'essomero.
mujjukira omukulembeze waabwe omukulu Kitatta ng'asirisa ne DPC nga kusirika tolina by'oyogera, DPC omulamba ng'asirisa ne IGP nga musirika tolina by'oyogera, naga tujja kubakuba kibooko ng'ayogera openly. Mugenda okulaba ng'abasajja bagaba 2010 betumanyi nti bali mu industry ya bodaboda batereza ntambula gundi industry ya bodaboda, obalaba mu kulonda, obalaba kuba bantu miggo nga tewali abagambako. So oba bonna bonna obubinja buzze bubaawo era buzze butambula okuviira ddala emabega. Kati olwaleero tulaba jaati weeri, jaati ezze naye nga n'obubinja buli bonna bonna emabega buzze bubeerawo. Kakati njagala tule wansi weebuuze, aba Kiboko Squad baalagawa, aba Black Mamba mubajjukira, ba Black Mamba 21 ne 26 ba Black Mamba mubajjukira abayambalanga ebiddugavu era nga bambalanga bola abana abajjaati mubajjukira, baalagawa. Bano bakifeesi baalagawa, bano bodaboda 2010 baalagawa. Abo bonna benkumenyera babawe emmundu, babeera n'emikko, babeera n'ebyambalo, baalagawa. Bano n'obubinja bonna obuzze bubeerawo buno, abakayihula abaani abo bonna baalagawa. Kakati tulaba jaati ezze. Kakati bannayuganda njagala mulabe kino, militias zino ze bazimba zigenda kutuleetera obuzibu mu myaka egijja mu maaso, bagenda kutusalanga mbuzi. Buli lw'omuzimba bu militia groups obw'enjawulo butuuka ekiseera ne buddamu ne bweri groupinga bwo nga bwo. Wakati mu kweri groupinga bwo nga bwo wabaawo ebintu bibiri, either bu militia buno kukwatagana ne bukola wano militia group, oba okubaamu spirit ababiri ne bakwatagana ne batandika okubagana. Ani alufiiramu? Gwe munnayuganda, omuntu owa bulijjo. Bakubagana ku interests ez'abantu obuntu. Kati olwaleero gavumenti ezimba bu militias buno naye neetamanya nti bu militias buno bwennyini bwe bugenda okugiviiramu akabasa emyaka egijja ne bwe giriba myaka emeka ne bwe tuliba tetuliiwo. Bino bali bijjukira, abali bawo bali bisoma bagambe waliwo akabinja bakayita jaati, bakateekawo kakuba abantu emiggo ng'olwo biri mu history nga n'ebifaananyi bye bajjayo bikadde nnyo nga bali mu kujjayo byekawempe bye mwalabye. Ate waliwo n'akalala baali bakayita flying squad, mugijjukira mu kulonda okuwedde. Ani ataalozezza ku ffujjo lya flying squad okulonda okuwedde? Naye nga flying squad bagiteekawo ne bagamba enerwanyisa obubbi obw'emmundu, obwakkondo obulimu emmundu. Naye nga tubalaba bali mu kuba abantu alina akapapula agenda okulonda, oyo kondo oba akapapula mmundu oba ak'okulonda obulonzi nga bwe bali mu kuba. Omuntu akutte ekipande kya Bobi Wine ng'akiwanise ekyo ekipande mmundu oba ng'aba flying squad gwe bakuba. Kati n'abajjaati be bali mu kuba olwaleero. Ekipande kya Bobi Wine butujju, okwambala t-shirt ya NUP butujju, okuwanika ekikono ngamba people power butujju. Abajjaati mulyoke batandika okuba abantu emiggo abalinga abakuba abatujju. Lwaki tebagenda e Somalia balwanyisa aba Al-Shabaab? Be tumanyi be batujju. Bagenda Afghanistan balwanyisa aba Taliban, bagenda Nigeria balwanyisa aba Boko Haram, ba jihadists. Those are the categories of groups regarded as terrorists according to the international laws. NUP has never been regarded as a terrorist group. Bobi Wine has never been regarded as a terrorist. Posters bearing Bobi Wine's photo has never been regarded as a terrorist. A terrorism act. Putting on a NUP t-shirt has never been regarded as a terrorism act. Supporting Bobi Wine NUP opposition has never been regarded as a terrorist act. Why do judge beat people, brutalize people to the extent of killing them because they are supporting NUP, they are supporting Narukola, they are supporting opposition, they are supporting DP, they are supporting Bobi Wine, they are supporting who and who, because they are not supporting Museveni, they are not supporting Muhoozi. Obutawagira Museveni kikolwa kya butujju bakitugambe ensi ekimanye. Obutawagira Muhoozi kikolwa kya butujju bakitugambe ensi ekimanye. Muli mu kuzimba ekintu kino naye abaana bano bwe banaatabuka. This is how yengeri gye bazimbamu Interahamwe e Rwanda. Interahamwe bwe balinga batemaatema abantu mu 94 baasosolanga nti omwa gavumenti ono si wa gavumenti. Bwe balabanga nga banoonya mutuusi baatemanga butemi ne bw'obanga obadde owagira nnyo gavumenti. Bwe bagambanga nti katukuta mututu baatemanga butemi ne bw'obanga obadde owagira nnyo President Juvenal Habyarimana eyaliko by that time. Naye nga baazimba ka militia ako mpola mpola. Interahamwe baabazimbira mu Uganda ne DR Congo mu kitundu ekiriraanye Rwanda ne bagizimba nga paramilitary erwanirira moderate Hutus mu Rwanda ne Congo. Ne bazimba akabinja ako nga sijje nti bajansi ejje ettendeke lya gavumenti. Nga tunaga nti kati tulinamu UPDF, Land Forces, tulinamu Marines, tulinamu UPDF erimu Land Forces, erimu ba Marines, erimu ab'omu bbanga, erimu bano. Ne tumanya nti erimu those divisions kwa departments kanziyita bwentyo. Namanya nti poliisi mulimu ebiwanyisa obutujju, mulimu ey'omuliro, mulimu eya fire, mulimu ekola kino, ne tuzimanya nti zeezo. Naye bu militia buno bugwawa
n'Interahamwe bwe batyo bannamawulire beebuuzanga mu gy'ekyenda b'Interahamwe bagwawa bagwa mu ggye ly'e Rwanda erya Uganda erya DR Congo nga tewali ayanukula. When time came ng'abaana bano batabuse nga nobody can control them ne batandika okusanjaga abantu e Rwanda. What happened in Rwanda? It started like this. What is happening in Uganda? Interahamwe, it was a combination of different militias that were established in Rwanda, in Congo, and in Uganda. See what they did to Rwanda. That is the same thing that is going to happen to Uganda in the coming years. I'm telling you, Ugandans. It is the same thing that is happening in Sudan. Kano Omar Bashir, eyali president wa Sudan, azimba abasajja bano ba RSF, Rapid Support Forces. Azimba militia eyo esobola omuyamba okwenywereza mu buyinza. Era agitabulamu ba militias bubinja bwa militias obulala obwenjawulo. Naye n'ateekamu n'abajanjawidi. Abajanjawidi mubamanyi bulungi nnyo nti basajja balwanyi nnyo eri mu Sahel region, ogenda eri mu Libya, ogenda eri mu Chad, be bamu ku militia abakyasinze okutabangula ebitundu ebya West Africa n'ebitundu ebya North Africa mu mawanga ago. Akati Bashir olw'okwagala okwenywereza mu buyinza alina okuva mu buyinza n'azimba akabinja ka Rapid Support Forces nga militia. Olwaleero bali mu kutta abantu ne mukama waabwe eyabatandikawo talina buyinza bw'obalagira nti stop. Kakati n'olwaleero ekiri mu kukolebwamu gavumenti ya Uganda, Muhoozi, Museveni n'abalala. Bumilishiya buno bwe muli mu kuzimba bugenda kutuuka ekiseera nga tebukyabawulira. Obubinja buno bwa militias bujja kutuuka ekiseera nga mubawadde emmundu, mubayigiriza emmundu naye si batendeke. Kubayigiriza nti bw'okwata onoteekamu ssasi kokinga kuba, bwe olaba wansi ekipande kuba. Si batendeke, tebayise mu kutendekebwa okw'abajaasi okw'amagye kuli kwennyini nti omujaasi tebamutendeka butendesi kuba mmundu, wabula bamutendeka n'obwongo. Kuli kuba kusoma kwennyini. Tevolaba bwe babatikiraga nti babafulumiza ebeera celebration nga ffe bwe tugenda ku university n'osoma ne babatikidde mu celebrating. Kubanga byabayiseemu bingi. Aba abanguddwa nnyo. Omujaasi osobola omusemberera n'omukuba oluli n'akutunuulira bw'ati. Ye amanyi engeri y'okunyotalizinga n'okkakana. Naye bano bw'otunuulira n'okumutunuulira kimunyiiza n'alyoka akugirayo bubba tulina kuba ku mutwe n'agwasa. N'akutunuulira butunuulizi bw'ati n'agamba ono lwaki simumenyaamenya Comrade Tawa alengera okugulu. Wamenyeseemu bibiri. Naye ng'omusajja wattu Comrade Tawa is my friend. Ye musajja atalina mutawaana. Atalina kiwakugamba nti munaye wano tetukola bwe tuti. N'omuwuliriza talina buzibu akola mulimu gwe. Takwata simulabangako na mmundu wadde kisi kyonna. How could you treat him to that extent? Kati oyo manyi oyo si mujaasi yakikola, oyo militia. So bannayuganda bw'obubinja buno bu militias tukitunuulira mu perspective ya politics, but wait for the coming years. Bajja kutuuka ekiseera nga ne Museveni takyasobola bakomandinga, Muhoozi takyasobola bakomandinga, bajja beefuulira mu kubakuba ffenna tugenda tugenderamu, bagenda kutusala nga mbuzi. That is where my worry is. Bo batunuulidde kalulu ke Kawempe tebamanyi nti bali mu kuzimba ekizibu kigenda okusaanyawo Uganda emyaka 5 egijja because of just Kawempe North yokka. Just because of the elections yokka. Abo abavubuka abo batali bateeketeeka abo bemukwasiza zi SHI ze nalabye ezo nkola ya Murasha mpya mundu eyo gikwasa omwana atali muteeketeeke nyumba kwasa zi SMG sabu machine gun nyumba kwasa zi AK47 nga si mwana si muntu muteeketeeke. Bolooza lwaki mu magye ne mu poliisi muli mu kategori y'abantu abakkirizibwa okutambula ne pistol. Not everybody. Era bw'olaba nga agitadde wano si bw'olaba buli wa poliisi atambula ne pistol. Naye mulimu kategori y'abantu, level y'abantu nga ye ne wabagenda mu kifo kisanjulwamu abeera nayo. Ne wabagenda wabeera era ne bamwaza nga ona ddala nnyo limukkiriza. Balaba nga tebimukkiriza bakubuuza muzeeyi mundu. Kubanga kategori yo, level yo, entegeera yo, naye ono ye abamutendeka amanyi ne bw'aba ne pistol amanyi butya bw'agikola ki bw'agikozesa. So okusanga poliisi omutendeko owo amagye omutendeke ngali na pistol nga tomanyi n'omuleetako effujjo n'omukuba n'oluyi n'omusindika naye nga naye kati onkubira ki ekinene nnyo bw'aba akugiriza naye nakuba oluyi naye kwata kuwa LDU osongamu musonge n'akookinga eke n'ogamba Mukama Katonda owajja ati ne bwakutuula ng'omutunuulidde bubi ng'akusonga nalabye ayimiridde waggulu asonze mu mmotoka munda oyo musirikale mutendeke oyo ayimiridde ku mmotoka ya civilian waggulu n'asonge omudumu gwe mundu munda a militia, a killer. A person who was trained just to kill, not to protect, not to serve, but to kill, to finish up. Those are the militias we are building. Mujezimbira mu ba Muhoozi, mujezimbira mu ba Museveni, bajja balya. Ekibinti naffe bajja tuliramu ffenna. Y'ensonga lwaki tulina obirwanyisa bannayuganda. Bw'obubaka bunjagadde okubawa, nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald ebigambo byange bivunaanyizibwa ku nze, endowooza yange ng'omuntu, n'endaba yange ey'ebintu, ne research wange gwenkola ng'omuntu. Bakomulezi mwenna mbagala nnyo, mukusabire gye tuli embeera si nnungi, ne bye tuyitamu si birungi mu mbeera bw'etyo. Ewake wange bannumba ne bankolako obulumbaganyi, gude naafu saaliwo naye omukyala yayisibwa bubi, bamukuba nnyo ku mutwe era tuli mu ddwaliro lisijja kwogera. Afuna bujjanjabi. Ekinene kye baatwala mu masimu ge n'ebiwandiiko byange mu nju byokka bye bajjamu. Documents zange ez'omugaso. Buli document yonna, buli file yonna gye mbadde nnina, bye byokka bye baatwala. Naye nkyalwana kutaasa bulamu,
ebyebiwandiiko bikizoke mukama wali bayagadde bali bizza oba bali bisuula gye babisudde oba banakola ki kuba nkimanyi tebalina bantu bebajja kutracinga nga babikozesa ze nange siri pataala kale mukama katonda abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.